aweddemu emiranga ku police ow'enkudi liri pazo amaziga merero okwatibwa akukubba era nga byabye alina okuwa engasi ya milioni 3 birambo wekataligirya ono yandisibwa emyaka egitaka wansi wa 10 maziga liri pazo olunabe musajja watu emera ye etabuse nja kusaba birino jimpeleka like subscribinga liri pazo olunabe ayolekedde okufundira mu nkomyo singa ataweza milioni 3 wadde nono abadde ategeka n'omukolo ogw'okukyala ewa Irene Ntale olw'ensonga mama ya mugamba atwetaaga omukolo omwana waffe omujje ku lujja musajja watu wetogera agakaba agakomba lwa bubbi ki ngenda kumulira mu maaso awo bwati bwayogedde nga tumubuuzizza kiwandiiko kyo mbadde sinakiraba kubanga ensonga gyempulira yo yekiwandiiko kati nyinza okwogera nga mpaayiriza amateeka n'ebyo ebintu tujjanga tubiyimba ku nayiti z'abasa bibeera nga freestyle nekulumbe lwanko kato ku national theatre abajjukira obulungi tubiyimba era just freestyle gyokuba it's like a karaoke whereby you freestyling kube ngoma jizze tutero bijamingira kabatero gende wa King Saa wali kubala muulira nnyo King Saa nga jaminga ennimba z'abajamaika nze maama zintaniye ebintu ebyo just freestyle karaoke azini bw'onabeera mu freestyle nga bw'olaba abantu bwe nayimba enkudi abantu ne bagiddamu waliwo eyaddamu yasuuza asaba bwe yasuuze mu mwoyo waliwo weebusoga yaddamu abanyankole baddamu waliwo eyayimba mu lusamya nja kusaba subscribinga ate toyongere kwanga tambulira ddala mpaka like akweno video hakijambeko kwanga tambula ja kubuza okuddamu ennyimba z'abafu agwe olooza kiina engeri gye kituyobolamu omufu oba nedda era abantu tebandizizeemu oba baziddemu jasigwe ngamba baziddemu oba tebaziddamu awo nyini anja kusinzirawo kugambe anti oyo ye munamateeka wa mukulu Kato Lubwama agubadde olaba era nga onagamba nti liri pazo ono asaana kubanga ateekebwa mu kkomera asobole kubanga amanya nti waliyo ebintu by'abantu nga tebeetagirako ddala kyetuyinza okuba nga tuyita nonsense era nga yagamba ono bakumba bamutaddeko dda ekibalwa kibakuntumye bino ebintu ebyaddala biri serious bwati bwayogera nasooka dduwulira waliwo eyavaayo neyeetonda n'agamba banaye munansonyiwa oluyimba lw'omugenzi waliwo liri pazo ayagala kuluddamu nalusanze mu studio nendowooza byambwe bantu baagala kukola mawulire mba ndi awo mpulira ku TikTok waliwo liri pazo ke yayimba akatambula nengamba biyinza okuba bino ebya bulijjo bye bageegenya kato ne bakolakolamu naye ndowooza oba jjo gwe bampeereza linki ate mutabani w'omugenzi yagimpeereza Conrad kubanga yasooka nankubira emabega nangamba nti olinako prior information emanyi ku luyimba lwa Kato omwalabye oluyimba luno mwayogeddeko ne liri pazo saagala kulimba yankubiddeko eggulu ekiro kakati oyo ye ava wali mu family oba mu kituyita estate bagita estate olwensonga mulimu ab'emikwano n'enganda aba Kato Lubwama ayina ensonga nezayogedde naddala kukuddamu oluyimba luno omukulu liri pazo olwo yakoze obulanga Sheikh Ashraf akugamba nti jangu akusomereddwa embeera yo esokubanga etambula gwe mugambe kimu anavudde Kwanda Boy ajja kubanga akwera kyetuyita discount ey'amangu ate ku bbeeyi ate obaolyawo neddala jojja nawe okubanga osobola mukubireko okumanya ebisingawo gwe ayagala okuyiga okola sente online Kwanda Boy bateekawo embeera okulaba nga bakusomesa okubanga okola sente ddala wano ku mukutu ogwa YouTube ojja kulaba nga bw'okola ogenda kikola otya bw'obakubirako Kwanda Boy bajja kuba byonna bakuyisaamu liri pazo ayolekedde okugenda mu kkomera naddala nga show ye enaatera okuba nga ebeerawo omukulu ono okuva mu famire ya Kato Lubwama bw'ati bwanyonyola ngenda kwongera ate abakulu liri pazo yennyini nga abaddamu karaoke tebayita karaoke olaba nga bw'obeera mu mmotoka yo n'oyimbamu akayimba oba bw'onaabeereyo ku baasidde kati n'oyimbamu freestyling kati kyogamba gwe Sandra ogenda ng'owulirizaamu mu mmotoka ng'oyimbayimbamu kukwate bukwasi tukutwale ku poliisi mbu olw'okuba
mubadde manye ebigambo tubiyimbira kyogamba wagenze ku biiki gye bakurekodingidde ng'otambula bibyo ne bufunye oluyimba bidiyo tuwulira yalako edubbe yamugenzirako edubbe. It was just a freestyling in my car. I was driving netandika freestyling. Walusudde ku mutimbagano gw'olya ssente famire terina ssente za mugenzi yaleka. Zenaalidde mu luyimba just freestyling the song as in you freestyling. Kyogamba bano bawusigala bayimba bawusigala osanga awusigalo ng'ayimba oluyimba lwa Kasalini kusansira. Kati nkola na taxi ajusanga yaje n'abakazi babiyimba yimbeyo mu botiki. Nede bakyusa gye bigambo. Oba mu botiki nedda oli wa ddembe nze bwe nnyimba oluyimba oli wa ddembe okuluyimba kyogamba nze oluyimba lwange olweku. Lady Pazzo no akalambidde agambye nti okufa n'obutanyagwa oluyimba yaluzeemu ate tagenda kubanga alugyeyo ku YouTube okujjako baba basobola balugye oluyimba luno etwogerera zezimu ku nnyimba ezitambulira ddala obulungi era ludduka ku speed ey'ekizungirizi. Lady Pazzo kyagezako ye okubanga akola andooza kubanga kwekaza olw'ensonga atoli supposed akubanga okozesa ekyo ekiye kya muno ye copyright abayimbi gye balwanira naddala eri ku Federation wa Eddy Kenzo. Kati Lady Pazzo ono ali mu kubanga ayina byayisawo nga ye wabulanga ekituufu kiri nti yakwatibwa mu kituli era nga ono wakusamoningewa kataligirya asobola n'okutuukako ku poliisi era nga ono ateeberezebwa okuba nti bye yayonoonye oba byakosezza yandisasula miliyoni za Uganda 3 ate bw'aba teyegendereza. Akusinza baloya bagamba nti Lady Pazzo tebamuyinaako buzibu wabula okusinziira ku kyakoze naddala nga Uganda eri mu kubanga endwanirira kye tuyita copyright asaana asasule omutitimbe gw'ensimbi ogusoba mu 3. Tetumanyi agenda gujja kubanga newo mutuma miliyoni 10 essaawa nayinza okwekwatakwata ng'alina kubanga yeewola okusobola okubanga azifuna. Baloya balemeddeko bagamba Lady Pazzo lunabe ojja kusasula osaaga. Kiraga mbu nno baloya bamuwandiikidde actually bamusaba miliyoni oba 3 oba miliyoni nga 3 something. Kakati anti baloya bo bakikwantifyinze bwe batyo. So I won't speak for their sijja kwogerera legal firm yaffe but kimanyi nti we babanga ezo ssente zibasabye of which ebbaluwa manyi nti ifulumye already. So we babanga ze ssente zibasabye I think bagowinze ne batunuulira ratings z'oluyimba. Lady Pazzo mulekerawo okumanyira ebintu by'abantu. Temusuubira kugamba nti oba mumutuuze oba alugjeyo oba ki. Anti kati already yakoze. Kati omuntu eyakoze already ogenda kumukolera ki? Because yagenze ne yeetuminkiriza ng'ate amanyi amateeka mwalina okuyita okujja okutuula because ekyo yandibadde yakikoze luli mu kusooka. Oba mwandi mulumumye kubanga nga bw'oyogedde lumu omugenzi nange naliwo ng'ayogera nti Lady Pazzo twandirumumye tutya nti ayimba nti kale ye omugenzi kyayogera nti oba mwandirumye kyeyatidde. Tonalaba kipapula kuva mu baloyers okuva mu famire y'abakatolubwama. Mbadde sinakiraba kigamba.